ebintu abasiraamu bye bakolanga Allah tabiragiranga ne Muhammad tabiragiranga ate na Muhammad teyabikola. Allah wa Quran siya katonda wa Bible. Allah of the Quran is not the God of the Bible and Prophet Isa is not the Jesus Christ of the Bible. Yes. Lwaki tugamba bwe tutyo? Mu sura ey'okutaano mu kitabo kyaffe kino Oluganda n'Oluzungu mu sura ya kutaano mu mulamwa oba mu nsonga oba kanyomera ake 15 mu sura eyo weewali ensonga egamba nti naye sura enyanjula yayo egamba nti ebintu abasiraamu bye bakolanga Allah tabiragiranga ne Muhammad tabiragiranga ate na Muhammad teyabikola mu yo ensonga y'15 oba omulamu ogw'15 mu sura eyo bugamba nti okunaaza abafu Muhammad teyakikolako era n'omubaka Muhammad teyakola atya tebamunaazanga ati bino bye tugamba bulijjo abayisiraamu nti ebintu bingi ebiri mu busiraamu bye mukola nga tebiri mu Qur'an ya Allah nga tabiragiranga. Tuyina abaana abato abatakuzibwa bulungi abatandise okukozesa obubi social media nga balumbagana university busiraamu kati bali ku nsonga za janaba. Mu studio sirinzeka Seka Shahid nsaba kumpere ku salaamu. Abalabi baffe ab'ebitiibwa abalungi Dawa TV mukkirize nsooka okubalamusa n'ekiramuso kyatuweebwa Katonda ekyemirembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nate mukadde waffe Sheikh Ismaila Sematimba Kezala nsaba kumpere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugamba ditolababeka sharinga likinga subscribinga ku YouTube channel yaffe Seka Sematimba kantandike nawe. Yes. Kubanga bana abaana obasingira ddala era nsaba oba lecturing kubanga abaana bwana beebuuza kubanga balaba nti obusiraamu bingi bye tukola nga Allah teyabiragira ngera n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama teyabiragira. Balina n'ekitabo kye bawandiika Allah w'obusiraamu si ye Katonda wa Bible ku chapter number 5 nga balaga ebintu bye tukola mu busiraamu nga tebiriko bujulizi Allah teyabiragira era nga mu kanyiriri ake 15 nga mwe muli okunaaza abafu. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd abatulaba mujjukire it is Islam for all. Kyekituleeta wano okubeera nga ebyo misconceptions zonna zimulina tuziteeka ku minzaani ne tuzitereeza era nga wogambye nti baana bato ekituufu kiri nti bano bakyali baana. Lwaki? Kubanga mu bintu byayogedde katandikire ku quotation gy'akoze akoze quotation mu katabo kaabwako sura ya 5 bwogenda mu katabo kenyini quotation chapter y'okutaano yogera ku biki sura yennyini teri mulimu sura y'okutaano yogera ku birala ntegerekesa bulungi kati simanyi bamwafulumiza yatakalala kubanga uzokuba ku volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 volume paku volume 7 mbulina ntegerekesa bulungi bonna ne changes mugenze mukola tuli fenna bonna nagenza okutulira chapter gyowa quotinze mutabani nga terimu yeyogera ku birala mu chapter mweri naye nga yogera ku birala kati wetereze muto dayo osome wetegereze oyogera ebintu nga bikujamu. Ekyokubiri agenze n'ayawula mukati w'obusiraamu ne Allah ebigambo bya Allah n'ebigambo by'obusiraamu tumugamba nti obusiraamu buliwo ku lwa Allah so si Allah taliwo ku lwa busiraamu tuli fenna tetulina kye tukola kabubeere busiraamu bwennyini kiragiro kyani kya Allah n'ebikolebwamu byonna biragiro byani bya Allah.
oyinza obutabiraba butereevu mu Qur'ani ntegerekese bulungi naye kuba gwe abatabirabye bibamu ebiri lwaki kubanga mu Qur'ani mwennyini Allah aleese aya eziwerako n'agamba nti wamanya nteko anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa ntegerekese bulungi ndi mu suratu najm isura ya 5:3 aya eyokusatu paka ku yokutaano kitabo twabirese ese wagamba watya twagala ate era bideni seka shahidi mwalimu nyumba baba cyali mu studio awetinga bucyali era tayogere ebyo byabagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngajja kwagala kwe talina kyeyogera kyonna nga kike bwotugenda tukubukkulye nti hadithi bweti mu Bukhari ombaka yagamba bwati mu Muslim ombaka yagamba bwati mu nas si yabayogera talina kyeyogera kyonna ku bubwe genda maaso teriyo Qur'ani eyo gyabasomera wabula bubaka obuweerezebwa gyali mu Qur'ani eyo mwennyini nabo bwonna obubaka bwamu bwava eri Allah ani yamusomesa allamahu shadidul quwa yajimuyigiriza ow'amaanyi amayitirivu alayika Jibril oshegedde tiyeyigirizibwa mu bitonde fenga tujja ntusoma bino seka nabitukuŋŋaanyiza alhamdulillah nabituleetera tetukula gundi bweti ntegerekesa bulungi yooli Allah yakoze ne bulanda n'agamba nti ne Muhammad yennyini sallallahu alaihi wasallam teyanaza mufu yenna kakati yennyini tebamunaza kati ebyo byennyini nga woyogedde zibayita zibulanda lwaki nze nkyayagala kusimba nga kyonnagenda kubyakunaaza kujjawo bino ebimubuzaabuza bino ntegerekese bulungi kubanga bino ebimubuzaabuza fene tulinga bukristaayo oba tulinga bano abeeyita abalokole nti ebintu ebyo byonna bw'ogenda okunoonya 9:10 bye bakola mu nzikiriza zaabwe ezo wallahi nga tebiriiko buki wangi omupiira ndabanga aguziza gye bali teri kye bakola mu bukristaayo 9:10 9:10 nga kyawandiikibwa bakola byabwe ya Katonda baabisenguka dda oba tusooke tumupozingemu bino ebyobusiraamu mukyekingemu kati okumucekingamu twandimucekinzeemu ajja kumala kutuwaayo kyakola munzikiriza ye nga Katonda ekiragira oba comment section ejjudde ekisooka tusookera ku linnya lyennyini lyoweyita wandiika kyokola nga Katonda owulidde lwaki kubanga ffe tugenda tutandika ku mannya gennyini mweyita balokole bayibuli eyo yonna okuva gyeba negyekoma oyinza okundagamu ekigambo omulokole oba abalokole tebannakubuuza kigambo kulokoka sinnakubuuza kulokoka abalokoka ekyo kikolwa that is a verb tebannakubuuza bikolwa sikubuuza mulokozi kubanga Yesu mu Yokaana 12:27 ntegereese bulungi yasaba Katonda omukola ki omulokola tubuuza yamwanukula n'alokoka aloka abeera omulokole ntegereese bulungi oba nedda wabanga Yesu yali mulokole kitegeeza byonna bye mukyakola munzikiriza zammwe ezo zemwewaaniramu wallahi sitaani eba yasalako dda kati twagala ekigambo obulokole okulokoka abalokole bwekiba tekiriimu manya nti okusinzira okutandike ku bye mweyita Katonda tabiragiranga kiringa olwaleero musajja ajuliza Qur'ani n'agamba nti abakristaayo nife Qur'ani yali nambulukufu ti n'obukristaayo bwennyini babeeyita buki bweyisi byakweyita ntegerekese bulungi kiwakanya kiwandiikawo nti nze nkiwakanya tukole ki tukuwa kiki tukuwa bwino oba buyi oyo bwino tumuwe olabye otya n'obukristaayo bwennyini byakweyita tetwagala bintu bino basigalimu oba Thomas nga so kunkwatire Qur'an tutandikire eno
tutandikire no ku university kiti tukola mu Islamu nga 5:14 Qur'an Qur'ani agamba bwete egamba nemwaba abagamba nti mazima ffe tuli banaswara bakristaayo okyegedde bino bo bennyini bye beegamba nti ffe tuli teriyo Katonda mu Bayibuli yonna kabeere Yesu gwe yatuma ntegerekesa bulungi ng'alina waagambira abantu mubeere abaki abakristaayo teri alulina nduguleme kakadde kalamba ntegerekesa bulungi tetujja kati lwaki tuzzeeyo emabega tuli fenna tuzdayo emabega kubalaga nti byonna bye mukola mu nzikiriza zammwe bintu mwe mwabyefumbira ne muteekaawo kati mugenda ne muleeta ensobi zammwe ate ne muziteeka kuki ku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubagamba tife ebyaffe buli kimu kiri applicable kitangaavu kirambulule kitereevu buki bulungi kwatako mu Bayibuli bayinza okuga nti ayo gwasomye Kurani nsomerako mu bikola by'abatume 12:6 tugenze wa Barunaba ebikolwa by'abatume bokka 11:26 agamba bw'ati 11:26 egamba tuwulire bwe yamala n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya awo lwatuuka ne bamala mwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina ekinene abayigiriza ne basooka okuyitibwa abakristaayo byakuyitibwa Antiyokiya negye byatandika nga ne Yesu yagenda dda bulokole byakuyitibwa mukristaayo generali awamu byonna byakuyitibwa ebintu ebyammwe byebyo biki ebifumbirire biki obufumbirizi ffe buli kye tukola kiriko bwino seeka wange nongi lwaki tonywa kacaayi ekweyaziza gwe akyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga seeka yagadde kucekingamu nti obusiraamu bw'olumbagana buli kye tulina kyawandiikibwa bwino naye tewali kye mukola mu bukristaayo nga Katonda yakiragira janaba gy'olumbagana muganda wange seeka shahidi abaana bawulidde seeka sooka obalunde. Alhamdulillah twebaza Mukama Katonda jalla jalaalu olw'obusiraamu ddiini nnambulukufu ddiini ya kusoma kyova olaba obubaka obwasookera ddala okussibwa ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam wali butulagira ffe okusoma byonna bye twogera kyova olaba bwe tujja ku session nga zino tunoonyayo ku bitabo bye tusomye bye twesembesa naye ekyokutuula wali n'agamba nti bwe ntunudde mu Qur'ani sisanzeeyo bujulizi obugamba nti munaaza omufu naye nga hafidhu sisanzeeyo obujulizi obugamba nti Nabbi Muhammad baamunaaza sisanzeeyo obujulizi n'aleeta byakoze eki byasanze nze ndowooza it is not right approach tebeera bwetyo yandisoose ne yeebuuza obusiraamu sources zaabwo sources of knowledge eza information we bajja knowledge yaabwe we bajja teachings zaabwe is it solely the Qur'an ekyandisoose n'akyebuuza kubanga buli lwatasooka kumanya background y'ekyo kyagenda okuajuingako kitegeeza agenda kukola ensobi agenda kujja ayogere naye nga bayogereramu balabira ddala munnakatemba kubanga kati according to them bo balinga abagamba nti ekitali mu Qur'ani si busiraamu bali limited mu mbeera eyo which is not true kati nja kumuyambako asooke kyakitegeere nti ffe mu busiraamu tetukoma ku Qur'ani yokka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yatuwa interpretation ne explanation ne lessons from his lifestyle tuzitekinga to be very primary
when it comes to Islamic knowledge. Seko ja kunsomera ko mu suratul hashiri sura ya 5 ayo ja kumpa yeyo 7 hashiri wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Masha Allah. 5 aya eyo 7 suratu al-hashir egamba bekisibu kanjitukeko agamba n'ekyo kyonna omubaka kyabaleetera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaba abaleetedde oba kyabawa kyaba abawadde kyaba abasomesezza kyaba abanyonyodde kyaba abateeredde ku mmeeza mukitwalenga fahudhuhu mukitwalenga. Ani atugamba ekyo? Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala mwennyini yatugamba nti we tulaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngena kyatusomesezza nga tetukirabye mu Qur'ani. Lifestyle ye is a complete interpretation of the Quran, is a source of knowledge. Allah yakitulagira ekyo sifa bakeera ku macha nti eno sunna ya nabbi nti nabbi yakola bwati nabbi yatugamba tukole bwe tuti. Allah yatulagira okubeera nga tugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okugoberera ebyo byonna byatulambikamu nti wano mukole bwe muti, omuntu wafa mukole bwe muti, omuntu wa nabbi sallallahu alaihi wasallam na yatuyigiriza. Naye nga ani atusindika eyo? Allah subhanahu wa ta'ala mwenyine mu Qur'ani sura ya 5 aya yo 7 yatugamba tukope, tuyige, tutule wansi, tuwulirize Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaba tusomesezza. Kati bwe tubanga tukoze ekyo tufunamu ki? Mu kugondera omubaka, mu kuwuliriza omubaka, mu kusoma ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam byaba tukoze eki? Byaba tuwadde tufunamu ki? Bwe balaba mukama waffe Yesu Kristo mu kitabo kyawe yabagamba metika ekikoligo kyange mwigire ku nsi. Ebigambo Yesu byasomesa ne byakola tojja kusangawo obujulizi nga bubaka bukko okujja kyati. Naye ate nga buli kye yakolanga kuba yagamba sikola kintu ku bwange nga bwe mpulira bwe nkola ki bwe nkola. Kati bingi Yesu yassa mu nkola ng'abamu babigoberera babissa mu nkola. So ekyo bwe kiri ku babaka ba Katonda. Kati kyova olaba for them they are very narrow. Their scope of religious details is very limited. Obuuza omukristaayo for example nti mu teachings zammwe omubaka wammwe Yesu Kristo gwe mugamba nti wammwe yabasomesa atya ku ky'okwebaka? Wogenda mu buliri weebaka otya? Bw'otuuka ku mmere ogenze kulya oyina kulya otya? Bw'oba ogenda kunywa oyina kunywa otya? Ye yakikolanga atya? Bw'oba ogenze emanju eyo weeyamba otya? All those teachings obisanga eno muki? Obusiraamu. Naye eri bo bakolanga bwe bakoze eki? Bwe basanze. Bw'otuuka okusala embuzi yo, okusala enkoko yo, okola otya? Kyobola abamu bazinyoola bunyozi bulago, abamu bazikuba miggo, abamu. It is very strange. Lwaki? Because they are lacking that part of guidance. Kati for kubeera comprehensive teguba musango. Talina kutuvunaana ffe nti why are you more detailed than we are? Nga alwana tubeere limited nga ye bwakola ki? Nga bwali. That is not our problem. Ye yalina okutuula beesorting but back to us. Naye ate naye atulimba kubanga mu Bayibuli mulimu ababalwa nga bantu bagawandiika naye bagagoberera nnyo n'okusinga enjiri ya Yesu. Kati eyo nsobi yaabwe. Kayali lwaki ate ffe atugaana okugoberera omubaka waffe? Eyo weakness eri ku saidi yaabwe be balina okutuula nga theology school babalambike babagaidinge why it is very relevant. Ezo details lifestyle ya Jesus Christ yali esaana kubeera a living life example to emulate, to learn from, to copy by a sincere follower who claims to be following. Nebo osanga nga bakulimitinze only the Bible, which Bible does not have all these details. Then what do you have
to say? What do you have to present? Oba ofuuse ki limited. Kati ffe mu Busiraamu njagala kumukolekitinga point eyo alemenga kulowooza nti every teaching of Islam must come from the Quran only. Eyo nsobi ffe Quran Allah yatugamba n'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyaba atuwadde kyaba atusomesezza kyetuba tulabyakola n'atugamba mukole bwe muti tulambika. We have to take that it is part of our deen, it is part of our religion, and when we do that we have an extra bonus. Ngekyo Allah mwenyini atukola ki yakitugamba tetuviira mwawo. Batuwe sura eyokusatu suratu al-Imran aya ya 3 tulire Allah atatugamba kibwe tuba tugonze Allah kyatulagidde nti tugondere omubaka tusome ku mubaka tuyige ku mubaka tutuule tuli byatugamba ne tubigoberera. What do we get from that? In fact nenya 8 tiyena agondera omubaka agondedde Allah agamba bati قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قام abantu ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe Allah yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ajja atugambe ffe atugambe ki bwe muba mwagala Katonda bwe mubanga mu bulamu bwammwe you love your creator, you love your God, mungoberere, you have to follow the prophet. Olwo Katonda abaagale. When we follow the prophet ne tuwuliriza byatusomeseza ne tu copying a lifestyle ne tu living to that standard tufunamu ki okwagalwa. Yuhibbukumullah. In return Allah akola ki atwagala. Lwaki? Olw'okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era abasonyiwa ebibi byammwe. Era okugobera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okuwuliriza teaching ze n'oziteeka mu nkola kisonyiisa ebibi. Ogibwako ebibi. Ekyo oba obadde tokimanyi, ekyo nakyo kimanyi munnange nti ffe mu Busiraamu we don't only stop on the Holy Quran and we close. Sibya saddaaka bya musaayi ate omwana afe ogoberezi bubaka ako kembadde njagala okusooka okujjawo nja kudda inshallah tugenda kuddira kuba mbadde njagala nkitunule mu bujulizi obuyimirizaawo okunaaza abafu baffe naddala ensonga lwaki tubanaaza kuba kyabatabudde nnyo. Beebuuza bwe kiba nga tunaaza abafu baffe olwajjanaba n'ensonga endala Allah tayagala mazzi gasaala. Alhamdulillah. Akati ekisooka mu byonna abatulaba era batuwuliriza twatandise tugamba nti bano baana bato beetaaga mata. Sooka nsomere mu Babbulaniya 5:11. Abebbulaniya beetaaga maki? Tebeetaaga mmere ekaluba. Abebbulaniya kwega tebeetaaga kuwa muwogo. Abebbulaniya 5:11 gabweti. Abebbulaniya 5:11 bwe tulinako ebigambo ebingi okwogera era ebizibu okutegeera kubanga mufuuse baggavu b'amatu kubanga bwe kibagwanira okubeera nga abayigiriza olw'ebiro ebyayita mwetaaga nate omuntu okubayigiriza ebisookerwako ebyolubereberye eby'ebigambo bya Katonda era mufuuse abeetaaga amata so si mmere enkalubo. Kati abaana bano beetaaga mata so si mmere kiki enkalubo. Lwaki? Ebintu bino bibatabula nnyo. N'olidde tuyinza okulowooza ku sayidi emu nti ebimu babikola babikoze eki babigenderedde banoonya content n'okubeera nga mukama waabwe manyi waliwo ebyagudde mu Amerika bayise abasumba abo bonna ne bagenda mu Amerika kola ki tonna bimanya bwe batuuse mu Amerika ne babagamba bannange muddeeyo abantu mubasomese nti Katonda gwe musomesa mu Bayibuli si Katonda ffe tulina bakatonda baffe
byabadde mu America kati abasumba ne batuula tugenda kubyogera tutya sikategedde Katonda gwe basomesa mu Bible si ye Katonda waabwe si Katonda waabwe bakama baabwe babatuma kubuulira Katonda mulala kati bo badde babuulira Katonda wa Bible kati babaga tugenda bakola ki kubategeeza bakatonda bafa batuufu muteekeddwa okutegeeza abantu abo ke kaseera naye nga Isirayiri bwe yavaayo ne beegaana akaseera kati kakoze eki katuuse okubeera nga oba zigenda kukola zitya naye engeri gye ziri endiga zirya omu musomera tujja basomereza buli 82 olidde batambulekaawo naye ennyanja ekuttoomera kakati mukyo tugamba nti bannaffe bantu tebategeera bintu bino ffe tetulina kyetukola mu busiraamu era nojja n'okireeta nga wekiba tekiri Allah takirambuludde butereevu mu Quran tukisiŋŋaana ku mubaka wa Muhammad bamanyi kinoonya mu sharia okumanya nga beebuuza kati sooka onsomerako ssuula ejja kuba ya 33 ejja kuba ya 23 era omusaaga basoma mu sharia kati sharia yo yalani 23 Qur'an ekitiibwa egamba bw'eti mubakkiriza mulimu abasajja abakakasizza ne batuukiriza ekyo mazima mwalina mmwe era mulina omubaka wa Katonda ekyokugoberera ekirungi ffe tulina omubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kyekyokugoberera ekirungi kati tuteebuuze ono omubaka wa Katonda ono ekyokugoberera ekirungi yali asomeseza kuki kyokunaaba kati gwe natandika na mumaka ge gennyini mu maka ge gennyini simanyi batulinawo ku Bukhari awo oba tugirina Bukhari namba eri hadithi namba eri 167 mu Bukhari nolidde ogituuseemu Bukhari katukozeseeyo eno kasitoba wadde rifale egambye etya musomesa nga vunula mashallah narrated Ummu Atiya yatugamba that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam nti omubaka wa Allah emirembe gibeere ku ye at the time of washing his deceased daughter mu kaseera k'okunaaza muwala we eyali yafudde had said to them yabalagira n'abagamba start from the right side beginning with those parts which are washed in ablution mutandikire ku ludda olwa ddyo mu bifo ebifuna ewuzu ebibadde nga bifuna ewuzu ng'agenda kusaala mu maka ga Nabbi bino byali mu maka gani ku muwala we nga yakoze eki yafudde n'alagira Ummu Atiya ne gurupu ye nga we baaliwo kubanga omukyala anaazibwa baki bakyala n'omwami n'anaaza baki abaami tegetegese bulungi kati mu kaseera kanno muwala wa Nabbi yali afudde yalagira bakyala bajje banaaze nga bakulemberwa Ummu Atiya tegetegese bulungi kakati gwe olwaleero bw'ova eri n'oyogera ebigambo tebabirinaako njogedde Bukhari nga ye sahihi ekoze eki sahihi buku ekoze eki esooka muwulidde kakati bw'ogendako mu musnad gwa Ahmad owulidde Ahmad ibn Hanbal kati batunyumiza nti Ibn Abbas atunyumiza
hadithi namba yatuseno ga munabbi tebamuna hadithi kati era wano wenyiwe mbadde ngenda nabbi Muhammad sasama nga yennyini bamukoze eki kugambye sigenda kuba mu maka gani kali nabbi soose kuleeta muwala we ntegerekesa bulungi n'ensembyayo nabbi yennyini hadithi mpanvu naye tetwagaddemu ffe okukola ki tetwagaddemu okulaga seeka nti eno hadithi namba eri 2357 ntegerekesa bulungi 2357 ng'ekulaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam famire ye yennyini ba Ibn Abbas kati ate Ibn Abbas yatunyumiza kati omukubaanaaza kuba ate bino tojja bisanga mu Qur'an aliba byakakwani kati yennyini mu kitabo kya Musa ate ng'egigiga yafa nga bwafudde kati bwatyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nejja nga mpanvu ng'ekulaga process yayitibwamu mu kumunaaza n'abaali wabweru wa famire ye. Seeka lwaki somaako kana akasooka? Kale soma wasooka inshallah. It was narrated that Ibn Abbas said, Ibn Abbas yatugamba, when the people gathered to worship the messenger of Allah, abantu bwe bakuŋŋaana okubeera nga banaaza omubaka wa Allah, there was no one in the house apart from his family. Temwalimu muntu mulala yenna mu nnyumba okuggyako aba nnyumba ye aba famire. His paternal uncle Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, kojjaawe oyo Ali ibn Abi Talib, ne Ali n'abalala be baaliwo mu kumukola ki? Mu kumunaaza. Kati gw'olwaleero onoonya bya busiraamu ntegerekesa bulungi naye ng'oli limited to the source. Nabbi tebaamunaaza. Kati oyogera biki musajja? Era kyo onootusonyiwa okuyita omuto ng'ate gwewerabanga omukulu. Ntegerekesa bulungi naye tukugamba ddayo weetegereze nga tonnajja ku kamera kwogera bitakoze eki. Era twatandise wano mu session wensookeddera okwogera ne bagamba nti ekyennaku nti buli bye mukola bayibuli eyogera bya ne mukolamu kyennyume. Ntegerekesa bulungi ffe bayibuli yennyini tugisiŋŋaanamu okunaaza yennyini tugisiŋŋaanamu okukola ki? Okunaaza omufu. Sooka osimbe wakati entebe eno bangitudde mu mubiri byawakanya mu busiraamu. Byawakanya eno mu busiraamu naye waabwe banaaza baabivaako baabirekera basiraamu okubiwakanya lwakuba baabivaako. Ntegerekesa bulungi tekitegeeza nti tebiriiyo. Genda kubikolera abatume eno mukkirize ngisome. Essula ejja kuba ya mwenda. Essula ya mwenda otandike okunyina olwa 36. Essula ya mwenda layini ya 36. Awo waaliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa. Mpulira njagala owulirize abali mu kamera bano wulirizawo bulungi awo bwemala okubiwulira bino oddeyo obuuze abasumba bammwe lwaki abafu baffe bafa tebabanaaza. Erinnya lye Tabbiisa. Mpulira okutegeezebwa kwalyo ayitibwa Doluka. Mpulira omukazi oyo yali ajjudde ebikolwa ebirungi n'ebintu bye yagamba. Olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa. Bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge ekyawaggulu. Kakati mugwe musajja abavubuka munaatusonyiwa kati bino tubijje mu biddize ffe abasiraamu ababituukiriza oba mmwe mwabula mukomewo ku mustawa tubagamba nti it is Islam for all. Wambeera nga kagundi akumukaggadde simanyi Christ biki ne mukaggala ne musiramuka ate mujja kuba mukoze eki mutadde ettaffaali kuki kulamu obw'oluvannyuma kaleseka kansoke Seka Abdul Shahid mu bigambo byonna by'oleeta nsaba okkirize kubanga ekigambo ky'okunaaba kyabatawudde nga beebuuza lwaki tunaaza.
kati nja kusaba Seeko nja kunsomerako mu kitabo ekyo kiddako wansi awo ekyokuli Al-Bidaya wa Nihaya volume 1 ku page namba 83 addeyo naye abikule n'enkomerero addeyo abikule ebibye kubanga ye yagambye tekiriyo, meaning yakoze research n'asoma wano n'asoma wali bonna byamaze okumaliriza research we n'akakasa nti tekikola tekiriiko kukyeta mu kamera kujja mu kamera nga very confident research yagikoze ddi